nze olabe kiki kyandibadde tukolewo obutalo abaawo ekitegeke naye mwandikoledde walala wano ngenda kukolerawo hello etimbagano gino mirungi nnyo nno nga gyenkomeza era abazungu abagitandika bagicreatinga giyamba abantu how we communicate. Ekyokubiri bannayuganda bangi bagikozesezza ng'amaduuka gaabwe. Bantu baana bangi bamanye ng'emirimu gyabwe gyonna bagikolera ku TikTok, ababazzi, abazimbi, abawoldings ne bamakanika. Unfortunately ate waliyo gurupu endala yo ng'ekozesa emitimbagano si kuvuma, okuwemula. Banne mwawule okuvuma n'okuwemula. Oli naakubawo ekigambo nga ne bwekitikka ku sino track bbiri tezikitwala naye ng'avuma muntu ng'awemula muntu. So nvumira ne sekuvumirira omuntu yenna akozesa emitimbagano okuvvoola abantu. Naye omutawana ate tegulina ku bano bokka, guli ku Uganda Police. Abantu bano abamisusinga social media okuwemula abantu. Lwaki omukono gwa gavumenti omuwanvu tegubakwata? Nze akugamba nawaabako ku CID headquarters nempaabira omubaka yali akozesa ebigambo ebikumamu omuliro okutuusa obulabe ku bantu baffe. Nempaaba omusango, DPP n'asanctioninga fayiro omuntu oyo akwatibwe, paka kakati takwatibwanga. Naye ng'ebigambo bye yakozesa byali bisobola okuvaamu ekitta bantu. So omutawaana guli beyond bano ababikozesa n'ebitongole bya gavumenti ebirina okukwata abantu bano. Mu nsi yonna abantu bwe bazza emisango ne batabeerawo bibonezo bibaweebwa, kiba kisendinga message mu balala nti nammwe mubikole. Olw'okuba abantu bano bamisusinze social media for some time nga tewali bibonezo bibaweebwa, badde bakifudde emmere yakulya. Ekisooka fulufiga mukwano gwange, nammere mukwano gwange, taata we mukwano gwange. Ekisooka okuba fulufiga kyadde kikyamu nnyo, kubanga vidiyo gye nalabye bwe banga ntuufu, omusajja yakubye fulufiga, musajja munene n'akuba ka fulufiga kakazi akatono. Ekyokubiri ne fulufiga tulina omubuulira akendeeze ku bigambo byenkana loole, ebigambo byenkana train byakozesa nga vvoola abantu. Actually leero njogedde naye ku ssimu nemuwa nti oli mukwano gwange, naye bw'owona eddwaliro lino bw'osuuka obulungi, nkwegayiridde toyina kuvvoola abantu okutegeera message yo kyemugambye. Kyemulina okumanya, nze sisobola kuwemulanga Gashumba, naye bwe mba sisobola kuwemula ng'omuntu ampemula buli lunaku nga buli lwemuwaabira teri poliisi kyekola, nange nnyina okwerwanako. Waliwo omuntu atasobola kuwemula nga asobola okukuba panji, waliwo omuntu atasobola kuwemula nga asobola okukuba ka Facebook. Olaba, era fulufiga yeebaze Katonda singa baamukubye ettaffaali ku bulago twalibadde tufiiriddwa omuki omuntu. Buli muntu yeerwanako okusinziira mu mbeera gy'alimu. N'ekisaanyi ekisaanyi kyokya, omusota gubojja, empologoma ekwata, n'embwa esobola okukwata. So abantu beerwanako okusinziira ku busobozi bwe bakola ki bwe bayina. Ekyokubiri, mu Buganda wano tubulwamu abasajja abataka abasobola okusamuninga abantu nga bano. Kubanga bw'otunira omuwala nga Nammeere yasomera King's College Buddo, a senior presidential advisor, taatawo former minister, respected leader mu Kalungu. Okubanga oli mu ntalo ne fulufiga, ekyo nakyo kyewuunyisa. Nkireete n'ekirala, muwulira ze bayita eggaali. Kati waliwo eggaali zino eziri ku ground n'eggaali eziri ku social media. Waliwo omuntu asobola okusasula abantu 10 bonna ne bakuwemula. Eggaali ziri ku social media. Mujjukira keesi ya Palaso n'Alien Skin. Palaso amala akwata ettiimu agitwale w'Alien Skin baase buli kintu wetulaga. Ekyamateeka etteeka liba muzibe lyo likwata bukwasi. Guno omusango si civil, it's a criminal case. Bw'abanga Nammeere and group bali konsayirinze ne fulufiga, ebyo tebitukwatako. But ekisinga obukulu walina okubeerawo omukono omukakali ku bantu abakozesa social media okuvvoola. Oli navvoola maama wo, navvoola taata wo, navvoola mukazi wo, n'atwaliramu n'abaana. Mu freedom of speech. Freedom of speech tetegeeza kuwemula bantu. Olina right okuexpressinga nga bw'oyagala, as long as kyoyogera
tekikontana namaki n'amateeka.